Media Choice Television, its presenters, associates, and affiliates may not be liable for views shared on this program. Age restriction and viewer discretion is advised. Mbalamusizaako nnyo munajja musinzira okubanga mutulaba. Mwebale nnyo okutufuula egimu ku mikutu nambe mu buweereza bw'abantu. Erinnya lyange Yeze Salongo Kanka Kapita nze mutesiteesa omukulu wa Media Choice Telefina natenzizo okubaweereza mu program Olunattawambwa. Amakulu g'olugero olwo lwakungulu mwe twajja programu eno bw'oba oyagala okuttembwa giremese oba giggyeko sensi y'okuwunyiriza kasita ogiggyako obusobozi bw'okuwunyiriza teweetaaga gikola bingi nnyo awo oba ogisse esobola n'okufa enjala. Amakulu amatono tunaagali ebuziba nti omuntu anaakulemesa byonna n'akufuŋŋamako n'akufuukira ekyambika ajja w'osinga okubeera amaanyi osinga okubeera n'amaanyi wa identifyinga awo n'asongawo n'agamba kamumalire wano amaanyi ebisigadde nja kuba mumaze ye program Olunattawambwa lumuziba nnyindo. Mujebaliko gyonna gye mukola egigatta ku ggwanga mwebale nnyo okwagala ensi yammwe naddala okwagala obwakabaka awangaale nnyo Maasomoogi Edward Ronald Frederick Kimera Mwenda Mutebi owookubiri. Kaakati olunaku olwaleero tuzze kwogera mu Lunattawambwa mazima ddala nga lwaziba mpuuga ennyindo Mathias ow'e Masaka olwo nno nga nteebereza nti bwe baamutta ennyindo kaakati olumba olunaamutta lwamuzibadde ennyindo. Ye buvuddeko awo emabega mu lunaku lumu nga sinababoyeza programu eno abasajja abatakyalina nsa naddala ababeerimbika mu kabiina ka DP Buloko baavuddeyo ne bakola okuwuddiisa amawulire agagamba mbu bo nga bo basiimye obuweereza bwa mpuuga nga bo aba DP Buloko era baagala musimbawo mu buku bwa pulezidenti oba kisesa oba kyewuunyisa kwegamba abantu abo basobera. Weezizo bakolera programu eno tugenda kuba tooki mu bigambo Mathias Mpuuga ne banna abamutembeeta abamuli emabega bye batuleetedde ne babifuula public mu press conference mbu Mathias Mpuuga agenda kusaba okuweebwa olukusa addeko ebbali agende atembeete n'okunoonyereza n'okwebuuza ku bannayuganda olw'amaanyi amangi ge yeewulira ge yeemanyi nti aleete ebbago ly'okukola enkyukakyuka mu ssemateeka. Mbuno mu ssemateeka ensonga ezisinga obukulu zasimbyeko essira yeey'okubanga bazzaawo ekkomo ku bisanja by'obwa pulezidenti. Oba ebintu bino tebibatamye kuwuliriza naye mukkirize ti Katonda ng'akyakuwadde obulamu bikukakatako tobyesulubabba era toweesulirayo gwa naggamba olina okubiwuliriza kubanga bitutwala mu kuzikirira ebisinga obungi ate olina okwetaba mu kuteekateeka eggwanga lyo bw'oba onaatera okufa abaana bo oba abazzukulu obaleke mu ggwanga nga nawe wateekako ettaffaali mu kulizimba. Mpuuga agamba mbw'ayagala n'abamemba ba paalamenti mu bbago ly'agenda okuteekateeka bakendeezebweko nga buli disitulikiti ekiikirirwa ababaka babiri omukazi n'owa bonna naye ate era sisitimu nnyingi zaayogeddeko. Tuzze kubaganya birowoozo ku ebyo ku byagambye embeera mwabireetedde akaseera timing naye omuntu personality abituleetedde tulabe oba birimu ensa kubanga omukutu guno twaguwaayo olw'obuweereza bw'abantu kambayitiremu katono sijja kubamalira biseera. Mpuuga agamba nti bwe yali leader of opposition yategeka olusirika mwe yakoowoolera banna ab'opposition bagende bakubaganye ebirowoozo ku nkyukakyuka ki ezirina okuteekebwawo ez'omuggundu nti eggwanga litambulireko wabula akiwaako obujulizi nti olusirika olwo baatawaanira busa tewali kyavaamu baavaayo tebakkaanyiza ku kintu kyonna mbu yabateekateekera ennaku 2 naye baavaamu angaazi temuli kye basazeewo. Era agamba nti bo ng'abaagala enkyukakyuka ayikooti Mpuuga agamba ffe abaagala enkyukakyuka ekigambo ekyo mu kikootinge ng'ababaka b'abantu. Mu lusirika olwo mwayogeredde ebigambo nti yali agadde n'abasibe buli kkomera mu Uganda lifuuke ekifo ekironderwamu giyite polling station nti n'abasibe abasibiddwa mu makomera abo bakkirizibwe okulonda. Ayina waayogeredde ku kye bayita hybrid system naye ate era n'ayogera mbu ne bannaffe abali mu diaspora bwakubateerawo mu buli embassies eza Uganda
mbuno mu nkyukakyuka bakkirizibwenga okulonda naawe ebyokulabirako nga bwe bikolebwa mu nsi ez'enjawulo nga mwotwalidde Kenya n'abalala. Agamba nti kooti yasalawo dda era court pronounced itself nti nno bannayuganda bonna balina okukkirizibwa okulonda nga waliwo munnayuganda eyaloopa era ogwo omusango n'agusinga. Wabula since then tewali kyateekebwa mu nkola. Nsaba okubategeeza nti abalaga mbu kibakwatako nnyo omugabo gwammwe munene singa mwetaba mu kino. Ng'ayogedde ne ku byabali aba DP okugamba mbu baagala kumusimbawo ku bwa president. Kaakati nabagamba nga tuteekateeka enjogera zino mbaamu n'endowooza zanyu naye nkiikiririza abantu bangi zibampeereza ku 702-845-5959 nsimu kwe tukolera osobola okuteekako obubaka obwa WhatsApp. Kale awo kwe tugenda okukubaganyiza ebirowoozo. Kansooke nzijewo obubaka buno. Obubaka bwe mbaleetera bwe nali nkola okunoonyereza mu bintu by'obwakabaka n'okunoonyeza ebyokuddibwamu ku byali bitulume emabega kaawo. Nazuula abajjanjabi abakulirwa omukyala ayitibwa Ssenga Bukooki. Ono naakuyamba nnyo gwali awo nga waddiba. Mazima odibye naawe owuliranga obikooye. Ojja kuba ku 752600. Mwe abalina obufumbo nga tewali ssanyu baakuwasa ne musala endongo. Abako ebintu ne babirya tebakyabizzaayo kati obonaabona. 752600 ojja kumukubira. Obujjanjabi bwagaba bwa kitone kya kinnansi. Si bya bulogo wabula bya nteekateeka ebyobuwangwa. Gwe nga bakubba buli kimu ne bwotereka ssente mu kasuwa n'okaterekawa era wabaawo azibba. Agamba alina enkola etangira era egaba obukuumi ku by'obubbi. Oba oli wano oba oli mu nsi z'ebweru kiggwanga. Ojja mukubira ku 752600. Obubaka obwo mbugjeewo katugende mu byampuuga. Nsaba okubategeezaako nti ebiteeso bya mpuuga ebyo byaleese bitukkirizibwa obikubaganyako ebirowoozo era ng'endowooza zitugenda okuyisa wano zikiikirira abantu naddala fe abalina entegeera y'ebyobufuzi ey'e Masaka n'eggwanga lyonna n'okuligattako n'okwetooloola ensi. Twagala tulabe kiki mazima ddala ebirowoozo mpuuga byaleese birina space mu nsi eno. Olwo tulabe oba birina we bituyambira oba ayongera kusiwansaano ku mazzi oba nakuweereza buweereza obwo obuyinza okuba nga bwe buli emabega wa bino. Bannabyabufuzi temutwalanga kikyagambye mu ntandikwa. Munnabyabufuzi bw'ajja n'ayogera ekintu tomukyamuukiriranga kuba babeera ne bingi bye bakweseemu ng'empeke ekaawa bwe bagisigako akasukaali omwana omutaagimire kiyite sugar coating. Weeraliikiriranga nnyo nga munnabyabufuzi ate naddala omugwenyufu nga yakulembeddemu ensonga. Obugwenyufu n'obuswavu nga bwe bwasooka nga bwe bwakulembera ebirowoozo ebirungi. Awo we tugenda okutandikira nga bwe nnywamu ku lwendo lw'amazzi wano. Okay. Oba ono mpuuga leero mutandikirewa. Kale. Mathias Mpuuga ayagala omuyito w'ekitiibwa ky'atali. Aleese agamba nti ayagala ennongoosereza ekisooka. Ntegeezaako bannayuganda nti mutegeera y'ebyobufuzi buli constitution lwekwatibwamu kaba kakisa era kibadde kikolebwa mu lwatu mu biseera ebiyise akatembeetebwa oyo dictate yeremeza mu ntebe President Museveni. Tugamba yeremezaamu kubazza amenya amateeka gonna agaweebwa constitution mu kusooka bwe yali yeerungi okutufuga ng'emyaka kati giyingidde 4. Nze gye nnina ssaawa 34 mbadde ku bumulembe gwa President Museveni gwokka. Abaganda twamanyirwa okulemberwa naddala mu bwakabaka obw'ensikirano kubanga twali tutambulanga era tukulaakulana. Naye kaakati twali badde situlina buzibu ku president ayagala buli kaseera kufuga singa ebintu bibadde bitambula bulungi naye byafa. Nze naawe tukkiriziganye nti emisingi egirina okututeekebwateekebwawo ne systems mwe tulina okuddukanyiza nga twegeraageranye ne ku nsi endala egyaffe mivundu gyayonooneka. Baasi ye NRM temukyali mutto egyalimu ebituli najjo gyawomoggoka. Kati buli ayimiriddemu nnyini ye avuga tasiba bw'okoowa ogibuukamu oba akukanyuga wabweru. Systems abasinga bwe twogera mu byobufuzi mutugamba nti oyo naye anoonya kulya ekyo. Abalina entegeera y'ebyobufuzi eyo be bakaddemu. Kati entegeera empya si buli muntu nti agenda kuba president, si buli muntu agenda kubeera MP.
nandiki n'abaliyo tebalina kyakulabirako kirungi kyebawadde bantu kwegomba abalina omutima gw'eggwanga genda kuweereza so byatutama kaakati tosinzire ku ekyo kugamba nti oyo naye ayogera abeeko ke bamuwa nedda obulumi bw'eggwanga ne systems eziteredde ze zituyamba ffe abasobola okuyiyiza eggwanga n'oddibeererawo n'oddiweereza mu buntu bulamu okusobola okubaako bye tutandikawo ebiganyula ensi ekulaakulane ng'endala ezitulese kati wano mu bugwanjuba obwa Afirika nga tuli ffe mu lwadde akyasinze tuli bayi tuli ku drip ensi yaffe yemu ku ezo nga zaafa kaakati buli lwolabanga ekirowoozo ekireeteddwa mu constitution buli okyusa constitution n'oteekamu akawaayiro k'ebyobufuzi akapya mu bulemerawo bwa President Museveni mu ntebe oba omuwadde butereevu omwagaanya okuddamu okweddaabulula era buli lwe bakyusa constitution Museveni akomawo mupya bwe kyali ku by'ebisanja ng'afuze ebisanja biweddeyo bwe bajjako constitution Museveni yaddako yali mupya nga mu nteekateeka y'amateeka akkirizibwa okudda nga Yoweri Kaguta Museveni omulala n'afuga so oli abadde afuga naye mujjukire yasooka kufuga luweere eyo nga yagikulembera ng'akyali mu nsiko gavumenti yali tekulemberayo egyo emyaka tegibalwa n'akulembera nga azze nga tewali nakulonda n'okulonda ne kutandika kati emyaka ana egyo yajja n'obubadi obuwera ng'akozesa birerya nga bampuuga buli kaseera afunayo ekirerya oba toilet paper gy'akozesa okweyambisa ye ku kyabaagoba kimusanyuse ate bw'amaliriza ebyobufuzi by'aba President Museveni ne banne bakaddiide mu ntebe bifaananira ddala eby'amayembe gano ag'ekinnansi agatta abantu amayembe gakwata omuntu ne gamufuula eddoboozi ne gakozesa eriri okwogera n'abantu ne gatta abantu kati ate nawe bwe gamala ne gakwefuulira ne gakutta bagamba ne mu luyimba lw'ekisamize eyo nti ndikutta n'ennondo omulala mpangadde nabo mbimanya ebintu byabwe kakati bwe gamala okukutta gwe nga gakozesezza kiwedde engeri nti go tegafa gakwata mulala ne gafuna omukongozi be bannabyabufuzi bakozesa mu Uganda Mathias Mpuuga ne banno bwe mwine entegera y'emu ffenna temusobola kutuwuddiisa n'abadde takimanyi katukozesa emikutu gyaffe gino media choice mu programu eno olunattawambwa mbabuulire nti lumuzibirira ddala nnyindo President Museveni yafuga eruweere eyo nga tannaba na kuba president kuwamba ako kaali kakodyo kamu nga kakiyeekera bw'akwata entebe n'asooka afugayo ng'agamba eggwanga teririna ssente lisobola kuteekateeka n'eggwanga likyalimu obumulumulu obw'okutereeza kyali kirowoozo kirungi era abantu baakisiima n'afugayo emyaka egitandika nga si mulonde wabula ng'akyetegeka n'okwekubako enfuufu ne banne bwe baava mu nsiko saako okujja abo abaali badduse n'okuwooyawooya abo be yali ayagala mu gavumenti bakomewo olwo bayingire mu gavumenti baateekawo okulonda kati nga ye sitayiro namba 3 ey'ekiyeekera yagimala ey'okwekubako enfuufu n'eyingira sitayiro namba 3 yali yakalulu olw'okuba nti abantu baali baludde mu ntalo z'okubonyaabonyezebwa nga Museveni n'emyaka 8 gy'alina azimanyi bulungi n'abaaziteekangawo ku luno ate yajja ne yebbulula nga omununuzi bakitaffe baayimbanga ne bannyaffe nga buli nnyonyi eyitawo bwe twali abato nga tumusiibula nga tulowooza Museveni yayitawo yali mununuzi eyeegombebwa n'obwana obuto kaakati bw'ateekawo akalulu baamulonda bwe bamala okumulonda yali mununuzi ddala era mu kyalo e Masaka mu kitengeesa n'emizinga n'ekyanjovu n'ennakiyaga n'ekidda wonna ebuka eri eyo n'ekaamozi buli bwe bajjanga omuntu omu n'ayimirira ku lusozi n'agamba no change ekyalo kyonna nga kiyimba rap ya no change awo ne bamuwa obululu nga basuubira nti yeewuuyo azizaawo enfuga ey'amateeka kubanga constitution yali egamba ebisanja 2 myaka 5 n'owamu n'abalala okwewala sengavudde mu ngazzeemu mwe yasanga Uganda ate nga ye kennyini mukulu okusinga Uganda yabiraba okuva mu ntandikwa ako akabadikaali namba 3 emyaka bwe gyamutuukirira n'awera n'alayira nyumiza mmwe bampuuga n'okubajjukiza kuba kirabika muli baakujjukiza era mwerabira emyaka bwe gyawera n'akiraba ng'ate yeewuuyo baatubuulira nako nti baali beesimbye mu mugongo layini the queue ey'okufuga bannayuganda awatali kubaleka nga be beetegese okufuga emyaka egyali giwera twawulirako ne pulaani nga za myaka 5 nga tebeekakasa kati ekitundu ky'egyo emyaka bakitutteko ng'omuntu omu ne layini baazivaamu baatuuka n'okwerangira mu bukodyo era babadde bajja bavumagana nga Museveni alondayo omu ku bo be yalwana nabo ne balabika nga abalwanaganya mu nkola y'amabwa ebbwa bw'oliraba nga lirwanagana oba ebbwa bwe lizanyiikiriza abyerwanyalwanya
gaba ganoonya kuluma nnyinigo ffe bannayuganda bannannyini nsi. Kaakati ekyo bwe kiggwa obwo obubadi bwe buggwa n'abantu ne bamulonda Kasaaya kiwulira nti nakyetaaga okubeera nga akwata entebe n'asalawo n'agenda mu constitution kuba yagikola yakimanyi. Bonna be yagikola nabo abasinga baali babimanyi bye bakola nga ffe be bawuddiisa era nga bo bakimanyi nti mu maaso eyo bijja kubayamba ne bateekamu ebituli ebiwera mwe balaayitanga okusobola okukwatanga mu constitution. Tebaali olwo ng'ekkomo ku bisanja balijjawo. Mpuuga bw'obeera ng'oli munnamasaka oweerwenga n'emyaka oginsingira ddala kumbi kutuuka ku nzaala n'alibadde nkusuubira entegera y'ebintu bino gye nkuwa okubanga ggwe ate yakunnyikira dda newankubadde bikuyita ku mutwe nandiki bwe biba tebikuyita ku mutwe n'obusobozi obubitegeera olina butono. Kale nkitegeera era nga njagala nkiyitemu nkikubuulire. Bavudde awo akabadi akaako okugyawo ebisanja ne tugamba nti weewaawo katulindiriraako emyaka Abaganda ne Bannayuganda abakyoli abasoga abanyankole abadaama n'abasigadde bantu bagumiikiriza nnyo era wano mu Afirika tulabibwanga eggwanga erina obugunjufu nga obugumiikiriza kye kitukulembera. Weewaawo emyaka gyali gyakumukomako abeeko waakoma obukulembeze bwe nga budda mu mikono emirala tekyasoboka. Kasaaya yatuuka awo n'afuna abasajja abafaanana gwe Mpuuga n'abazinisa amazina okusobola okuggyawo eky'emyaka kubanga emyaka gyafugidde asobodde okufufugaza eggwanga n'ebyenfuna ne bibeera nga ye yeewuuyo yasalawo era ssente z'okubagulirira mu abatono mugaggawale ffe twavuwale abadde azirina. Kaakati emyaka ne givaawo ne gikkiriza ow'e18 okwesimbawo naye nga si lwakuba nti batwagaliza nedda kyakolebwa kagenderere nga ggwe kennyini bwe wali tonnali obadde okimanyi naye kati ku mukkuto k'otwebajjagalirako weefuula atakitegeerera ddala. Emyaka n'agijjawo ne gimukkiriza ng'emabegakaawo mu Nakaseke bamuyozaayoza. Nze sinze muzaala simanyi mituufu naye kantwale gye baatugamba okuweza emyaka 8 nateera ne ku 8 akyalina obusobozi okufaanagana ba Paul Biya okufaanana baani bonna abaludde mu ntebe mwakimuggulirawo. Kaakati mwefuula tebuzze gye buli maaso Bannayuganda mbajjukiza DP neweebwa omulimo abo bakungulu Green munda yero bo kennyini ne mukama waabwe baludde mu opposition mu kwebuzaabuza nga bakyazanya emizannyo giri bajjenero b'eggwanga lino gye beefuula nga nti beesibye omu ne bamutwala eruzira ne bakola obugombe gombaawo bannakampala ne bagamba kiwedde. Kaakati dokita eyali omusawo we y'anaakikola kaakati eyabadde ku gundi y'anaakikola oluvannyuma ne badde ekiro ne baseka ne batusekerera nga ababaliraanye bo bongera kugaggawala. Omunaku n'ayavuwala social classes ne zongera okubeera complete apart. Obwo bukodyo bwe babumaze ne badda mu bibiina 27 baate ebibiina by'ebyobufuzi kubanga yafugako n'ekibiina nga gye yekka ebirowoozo bye byokka bye biweebwa omwagaanya okuyitawo ng'ebibiina ebirala tebikkirizibwa. Ensi yaffe bw'eba ekyawo omuggoka ng'efaanana nga bweti bweri nga mazima ddala bw'ogitunuulira tegwanidde n'okufaanana efaananira ddala bubi. Mukaabire eggwanga lyammwe olwabo be mwaweerera abaana be mwamalirako ssente nga mulowooza banaabagasa okufaananira ddala nga Mpuuga. Kaakati mu byafaayo biri bye mbawadde Mpuuga kati bavuddeyo beeraga n'okweteekawo nti kati bo be bategeevu era nga batulaga nti bo be bateekateeka bitugasa nnyo era tulina bibeera emabega. Kasaba mbala obwo butisaati n'obusaati bumbwe kuseeki bajja nga balowooza obuto bwe buyitamu kati olw'okuba bakkuse banaatutegeerera n'okutulowoozesa nti bo bategeevu nnyo nti era ffe tulina kutegeera tulina kugoberera kirindi bandi wagon nga buli mwaka kasita batumala ne batutuuza ng'olwo bo beeyongerayo nga bazimba ebizimbe Solo Heights ng'olwo bagenda beegatta n'abali bennyini abaabawa emirimu nga bagaggawala nga bafumbiza abaana e Bulaaya ne mu gavumenti ng'olwo bo obulamu bwabwe butambula. Mbategeezaako nti katugendere ddala diipa mu Mpuuga byategeeza. Nkutegeezaako Mathias Mpuuga nti okuzaawo ebisanja by'obwa pulezidenti mu gavumenti eyo tukimanyi bulungi nnyo kiba kiwa Museveni omwagaanya asobole okukomawo ng'omulundi omulala. Museveni ku biri byonna bye yakola n'ajjawo emyaka n'ajjawo ebisanja n'ajjako biki yagezesa n'akakodya akalala akw'okwongera erinnya eddala mu mannya ge nti singa byonna biba bigaanye kati atufuge ng'omuntu omupya n'amanya yatuuka okwongerako eddala kubanga mu mateeka kyali kisobola omusobozesa nti wano Yoweri Kaguta Museveni abadde atufuga kaakati ono omupya tibuhabulwa tewali kakodyo katakozesezza bonna nalwe butuuka ne buggwayo kaakati n'akozesa mmwe
abaali badde bafaanana entegeera eŋŋondiivu kakati saawa eno gw'osala endongo n'otulowoozesa nti oli wa kitiibwa nnyo okutuuka ku ddaala ly'otutegeerera ekitali kituufu. Mpuuga kano akakodyo koolese kategeeza nti newankubadde emyaka n'akabono k'emyaka 87 akayiseeko, bino bwe badde bagezaako okugezesa ebyokuleeta Museveni alondebwe mu paalamenti nga tebaagala kuddayo mu kalulu olw'okuba nti kabbiddwa ekimala nabo bakkiriza nga baagala kwerondera mu paalamenti nga bantu balowooza abantu. Kakati akakodyo kooleeta kali directly nga kategeeza nti kasobozesa Museveni okwesimbawo ng'omupya bw'ojja tatufugangako, amateeka gaba gamukkiriza mu byoleeta. Omuntu bw'akutunulira emisana ayinza okulowooza oli mutuufu, mazima bw'atakutunula munda era bw'aba talina bitangaaza oba x-ray oba microscope kugaziya na kutegeera, ayinza okulowooza ofa ku bantu ekitali kituufu. Ekyaddala Mpuuga kankubuulire ku lw'abantu bonna bakkiririza mu nkyukakyuka. Enkyukakyuka mu constitution ne constitution yennyini twagikyawa. Yo gennyini teyina weetuyambidde mu bantu bannansi bye baagala. Constitution njabayaba era constitution ya Uganda efaananira ddala malaaya eyeetunda. Nti buli kaseera ye lwe bate ababaka abamukulira abamutembeeta lwe beetaagayo kasente ne bakabawa ng'akyuka. Constitution ya Uganda muli wankwe atuliddemu nnyo enkwe. N'olwekyo bw'ogamba nti waleetebwe ennongeesoleza ziteekebwe mu muli w'enkwe constitution ya Uganda gye baatukolera, oyo constitution twamukyawa. Ebyaddala ssemateeka wa Uganda ffe bannansi twamukyawa. Malaaya nnyo yeegabaagaba ku buli munnabyabufuzi eyeetaaga omukozesa. Bamukozesezza emirundi ate tayiga. Kati constitution tetugyagirinamu bukkiriza. Ebyaddala ddala constitution tetugyagikiririzaamu naddala mu buweereza bw'ebyobufuzi, kubanga emirundi gyekozeseddwa nga tesobodde kutudifendinga, nga buli alina kyagoba nga munnabyabufuzi w'amaanyi n'abasinga nga bakwata mmundu amukozesa ye ne yeesanyusa, ffe n'atuleka mu nnaku etagambika. Kati bw'obanga oyitidde mu kabadi ka constitution tukutegeeza nti eyo tekyatereera. Ekyo kimu. Buli w'okolera obubadi mu gavumenti ya Museveni, ekisooka akusinga emyaka, akusinga obuyaaye, akusinga okutegeera, akusinga ebyafaayo, abaddewo ebbanga ddene nga buli kimu akikusinga. Kati obutategeera bwa byabufuzi bw'oyolesa akukozesa nga ye tatubuulidde ki, kubanga kibadde kimanyiddwa ku President Museveni nti oba wakaseera buseera obanga mukongozi, olinga lubaale mayembe galiwo kunywa musaayi gw'abantu Mpuuga. Bwe gakuttanga gakwata omulala tegafaayo ku kibiribiri gw'oba owedde okozesebwa. Bw'atyo Museveni bw'akola nga bwe bw'olifa oba abantu bwe bakukyawa, nsitegeeza kufa nti ovudde mu bulamu bw'ensi, ntegeeza okufa mu byobufuzi nga tokyalina makulu ga byabufuzi, ng'akwata omulala ng'amukozesa, bonna bazaakozesa olaba bwe bamaliriza, ng'abamu bamaliriza n'amakomera, nga n'abasinga abaako n'ebintu by'abategekedde in the future singa bali mwefuulira ne boogera amazima nti yabakozesa, naawe bw'otyo bw'ogenda okufaanana. N'olw'ensonga eyo Mathias Mpuuga, bannayuganda ku bye tulabye mu constitution ya Uganda, nga nammwe be twasindika okuboku nga muginyweza okuziba ebituli mwe basobola okutuyita abanyigiriza okutunyigiriza nga temwakisobola, eyo twagikyawa. Ekyo kimu. So tosuubira nti olina ennongoosereza gy'okyaleeta mu constitution ne wabeerawo omuntu ali mu katale, ali ku bodaboda, ali ki, abaako n'essuubi nti leero ebintu bijja kutereera. Eyo twagita tulaba ndabe. Eyo ne bw'oyitayo tosobola kuwuddisa bannayuganda. Constitution twagikyawa. Mugikozese bye mwagala buli kaseera lwe mwagala. Katonda Musa bw'ali mutuweereza atununule ng'abaana ba Isirayiri tuligenda mu ggwanga ettukuvu, Promised Land. Naye ntegeeza sigamba nti wano tujja kuvaawo, temweyibaala nti mujja gisigaza. Eyaffe yennyini gye tujja okukyusa efuke Uganda empya. Kye kigambo ekyo bw'oba nga obadde tokitegeera, Uganda empya kyekyo kye kitegeeza mu ng'enkyukakyuka zizze. Musa bw'ali zikyusa ate nga Musa olwedde baamusindika dde abulako muggo kusobola kutereeza buli kimu okkuba ekkuba awatali ki kubo. Ekyo kimu. Ekyokubiri Mathias Mpuuga ky'ogambye nti nno bamemba ba paalamenti babeerenga bakendezebwako omuwendo, ebyaddala ddala ku bubi bwe muliko n'enfaanana yammwe, n'obunyazi bwe muliko n'obubbi nga gwakulembedde. Paalamenti ne bwevaawo tetukyasalwa. Okubaawo kwayo tekulina kye kutuyambye, batubba bubbi. Buli tteeka eriteekebwa liriwo okugigiriza ffe abatono abasasula omusolo. Mwe abangi ababbi abatasasula musolo muli ezaffe. Tubalabirira ddala nga banyazi, ate naddala gwe owaffe gwe twali tulowooza nti wali badde waffe kati nga watuvaamu. Sigala n'abo
tetukyakwetaaga mpuuga kyekyaddala ddala nkyogera nkijja ku mutima kakati paalamenti gy'ogamba mbu ekendezebwa ababaka bwe babaddemu abangi babadde bateesa ki bwe mwalimu abatono baateesa ki tolowooza nti tuli basiru mwami mpuuga gavumenti eno bwe yali ekulembera NRM nga kikyali kibiina kimu single party nation single party state miganyiro ki gye twafuna egy'enkizo gy'osobola okugamba nti tumiisinga NRM biki kakati buli bubadi bw'oleeta wano tewakyaliwo ssuubi mwali tumalamu mwakula bukuzi kugenda mu byabufuzi buweereza bwammwe kukola bye mwagala naye tiwaliwo abeegomba n'obuweereza bwammwe tewali kye tubwagaza kakati nga nzije ku nfaanana eyo paalamenti ne bwe yalimu abantu abatono teyalina muganyulo nnyo gwa muzinzi era nakati ogiraba teryawo mugifudde ekirerya efaananira ddala tugeze ekintu ekiyumba ekitali kitukuvu nga yeetaaga kristo akwate embooko akuba abatundiramu buli kimu tugiraba nga clearing house nkiikirira ebirowoozo by'abo abantu ne b'otabuuza nze genda ennyendo mukungwe nga osiibula kuba waggwa dda gwebyo byagaana waggwa dda gendayo babuuze ensobi gye wakola bajja kugamba nti kwe kwetaba mu kigango ky'ababbi ekiyumba ky'abanyazi ekiyitibwa paalamenti ekiri ku Parliamentary Avenue awo so tolina kyoyogera oba ekendeera oba yeeyongera bungi tugirabanga y'ababbi naye singa ekendeera abasinga ne muvaamu nga naawe mwoli twali badde tubeerezaayo abapya ng'abasinga ssaawa eno nammwe ebireri ebyayitira mu NUP ne muviirayo ddala neebeeramu nga mulimu abatono naye nga ba muzinzi ojja kwetegereza abantu abafaako ng'ekitongole eky'amagye bo bekisindika ebyabwe babiwoza era babitegeera tululira ebyabwe bitambula sako zaabwe zitambula bannamagye bazimba amayumba beewola ssente tebabba baabakiise abo tusobola okugamba nti nno ba muzinzi naye abakiise baabakadde nga jjajjange nakyanziro zimere bamuwa emitwalo 3 oyo akolayo ki kati wa mugaso ki ebyaddala singa ekirowoozo ekyo kibadde kireeteddwa nga paalamenti newankubadde twagikoowa nga ne bwevaawo tetusalwa singa kibadde kireeteddwa in good faith oba mutima omulungi tuyalibadde mwenna muviirayo ddala waliwo mu aba opposition nga mulowooza mwafuna ebyapa ku kuwakanya Museveni kumbe mmwe bamu nga mmwe bakozesezza ebbanga ddene okwesamu okutusimuulirako ebitoomi mweddo maati kwakozesa okusimuulira ebitoomi ng'ate mmwe mukiikirira ffe kitegeeza ffenna abaatulinnyeeko eddembe ly'obuntu lirinnyirirwa ne weebuuza bashadow ministers ab'oludda oluvuganya abayamba abantu nabo twabawuliranga n'abatuula ku nkiiko basaba njawulo kati ki ekirungi ekiri ku paalamenti eyo okuggyako obunyazi tewali mateeka n'olw'ensonga eyo ebyo by'opropose nga situbyagalirako ddala nandi kisirika twalengalabiyo muli essente zammwe n'ab'NRM abakuwandiisa okukolera Museveni ffe mutuveeko kyekituufu bwe kibanga okukendeeza ku muwendo gwa memba paalamenti musooke mutubuulire omugaso gw'abangi gubadde ki bwe kibanga ekizibu babadde bangi mutubuulire gavumenti we yakulemberwanga ekibiina kimu omugaso gwali luddawa tewabadde tewali kye mutuyambye era tubabuulira mazima mulizayininge tewali kikulu kye musobodde kukola paalamenti ne bwevaawo tetusalwa abantu abatono ne basobola okufuga eggwanga ng'amawanga amalala China bagijerega nti demokrasi mutono naye atilisiti ofunda n'omubi omweru yatilisiti ekulaakulanya abantu ne babako kye bakola naye yammwe mwe muweereza si mmwe mwekka mwe ne Museveni nammwe mwenna obuwondo bw'abanyazi mwenna bali mu paalamenti mulina kye mugasizza bantu n'olw'ensonga eyo ebyo tobituwuddwisizaamu ensonga namba 3 ogambye nti buli komera kansookere ku diaspora nti mwagala okuteekawo nga diaspora nabo balonda nga buli wali embase bw'owuliriza obulungi nga tosobodde kunywa kyayaayo ky'oyinza okulowooza mpuuga byateesa bikola leka nkubulire bwana mpuuga nga nkubuulira ku diaspora bwe kibanga kyekibalo kyammwe nze siwakanya bantu abo kulonda kuba siteeke yaabwe nga bw'oyogedde ogambye mbu baweereza ssente nnyingi wano okusinga ssente ze tujja mu mwanyi n'owulira mbu nawe bakuzaala Masaka ddala owaana nnyo abantu ababonaabona eri nti baweereza ssente mu bugubi okusinga emmwanyi eyaabwe n'abali eri nga baasaba Katonda singa baalina obusobozi obudda kuno obulima emmwanyi ekyo kyokka ky'oyogedde kansooke nkijjewo kya kisiru gwe ng'omu abeetaba mu kunyagula essente ezaali ez'emasaka ez'okuzzaawo cooperative wali kitegedde nti ekintu kye wali ozzaawo kyamakulu nnyo n'okusinga okusindika omuntu e Bulaaya agenda abonebonere ku mawanga olw'okuba mmwe mwagala ssente muzikozesa bwe bazisindika ne muzibba naye ate era ekyokulabirako ky'owadde kye kimu ku bikyasinza obusiiwufu bw'empisa naddala kufa abali e Masaka owaana otya mbu ssente eziva mu diaspora zisinga ez'emmwanyi lwaki toyogera lwaki emmwanyi yo ya wansi
olw'okuba nti n'abasinga ogirima bali wano mu Buganda mwova era nga abamu ku baava mu nsiko abamu bakyalina emitima gya Stone Age egy'amawanga nga baagala nnyo okufa ebyamawanga g'abannaabwe kasite mwanyi zirinnya era abaabwe be bakulira okuzisuubuza era abaabwe be bakkiriza okuzifulumya abayindi wano be bakulira okufulumya emmere yaffe amatooke na buli kimu nga munnayuganda tafunamu ebyaddala ddala n'osanga n'ekifene obufene kye bagenda ne batunda e Germany mu mpaka z'okunywa bbiya nga nakyo bayindi be bakituusa kigula paundi ezibalirwamu sente za Uganda 16,000 naye ng'ewaffe e Masaka ekifene osobola n'okiwanulira obwereere kaakati owaana otya nti sente eziva mu diaspora nnyingi first of all nga mubanzibe naye ne statement eyo situganye ezo nnyingi ekyo kitegeeza nti mwagwa temulina kye musobodde kuteeseza abantu muli babi nnyo muli basiiwuufu ekonome yabalema abantu bokka bali ebweru mu nsi eziri organized be bakyalina n'obusobozi otubeezaawo n'okulabirira abakadde baffe that is a sign of a failing state kanzire ku kyokulonda bw'oba nga kyoyogedde nti nabo bakkirizibwe okulonda njagala okuwa ekyokulabirako eky'omubaka wa Uganda abadde Canada oyo nga yeetaba mu kulemesa abantu abaali balaga obutali bumativu obwabwe obubakakatako singa oteeka okulonda mu bifo ebyo ng'abamu abalondebwayo baabakwata nga ne bambasade be twaweereza ng'owaffe wa Middle East yaddira embase yaffe n'agifuula kiyumba kya Zaala it was a gambling den kaakati eyo mu bubbi bw'obulu etulayo ku mulembe gwammwe bampuuga nga gw'omu ku bannabyabufuzi abasatu abakyasinze okubba akalulu e Masaka okwatana kyakumwanjo how sure are you Mathias Mpuuga nti diaspora ejja kubeera different ze nnyina ndowooza ndala banange n'abali mu diaspora mumbuulire ekyokubiri Mpuuga kankubulire by'otamanyi abantu abasinga bannayuganda abali mu diaspora tebaagendayo mu bulungi badduka wano nga gavumenti zibayiga kubatta abasinga n'okuyita ku booda babazinga mu mifaliso bwe babazinga ku mifaliso ne babawanika waggulu w'enku ng'emirambo ne basobola obbasaza booda y'abantu abaagala okubatemula ne bayitira mu nsi endala ng'e Kenya abamu ne bafuna n'ebiwandiiko ne bakyusa amannya gye bali bejjukira nga n'ensibuko zaabwe ziri wano wabula olw'okuba mwakibaze nti ne diaspora waveeyo obululu kati mugaziya avenues gye mugenda kubbira bululu kubanga mukimanyi nti bannayuganda abaddala abaliyo abasinga babagoba wano nga badduka byabufuzi byakubanyigiriza mwabamana endagamuntu tebalina ndagamuntu mubakaluubiriza yadde ka simple step ak'okurenewinga n'okufuna ebiwandiiko nga Uganda ni passport kitegeeza buli munaatuuka ku registration ya voters ba voters abaliyo mugenda kuyiiya bayiiye ku buli kitebe era obululu mu bukwatemu tojja kutuwuddiisa musajja gwe tutegeera abannayuganda abasinga percentage esinga gibuuze okubeera ku Bulaaya tebaakyagala singa baali mu nsi etegerekeka baali badde bakulaakulanya ggwanga lyabwe abasinga n'amannya ge baafulumirako wano si ge matuufu kati Mpuuga opulaninga kikola otya oba mupulaninga beetondera nti bannange tubeetondera okubalemesa okubeera mu nsi yammwe ne muddukira ne mu mannya amalala ng'eyali Omuganda yafuuka Jimmy Jones asobole okuyitawo ne yeetuuma eggwanga eddala nga Kenya gye lyasobola omukkiriza okusobola okuyitayo abalamu bawulira bulijjo mbakolako interview babazinga n'okubateeka mu mamotoka g'ebintu oluusi kutuuka kufa abalala babasibeeyo wansi w'amamotoka ne babatwalira wansi w'ekizoozi okusobola okudduka obutemu obuli mu nsi zammwe kakati abo be mugamba nti mwagala balonde kitegeeza mu butereevu mu ntegera yange yakankaka programu eno bagiyita olunattawambwa nze terunzibanga nnyindo mwe mwaziba ennyindo temukyawunyiriza kitegeeza butereevu mwami Mpuuga nti diaspora mwagala kugikozesa kubba bululu yesu abategeevu gye bali n'abaayitawo naye kati kankubulireko ku mwami Mpuuga okumanya ng'oyagala nnyo okutuwuddiisa ng'olowooza tetutegeera ekituufu kankujjukiza obululu bwa Uganda nga ntandiki sijja kgenda wala kangende ku bululu obubiri obusembyeyo Mpuuga obadde okimanyi nti babala obululu bwa pulezidenti ne balemu okubala obululu bwe Wakiso nti buluddeyo how sure are you that obululu bw'abantu abali mu America bunaabalibwa nga obwe Wakiso bulemererwa okutuuka ku polling station bulemu okutuuka ku tallying station obubbi obwenkukunala obuli wano ebyo by'otuwuddisa ffe twabibuuka dda twabakoowa tulindirira olunaku bwe kiri bwatuka ate naddala ennaku zammwe bwe ziribatuukirira nga Mukama Katonda bw'azitegeka obufuzi buba Katonda yabuwa yabujjako ajja bubajjako naye era tukimanyi bulungi nnyo temukola bulungi temwewaana nti no Katonda yabakwasa obuyinza nedda
Mukama Katonda yeesoma mu Bayibuli nti ye Katonda w'enkwe. Asala enkwe ne Falaawo yakkirizanga nti abaana ba Isirayiri bagende n'abatanti mukwate ekkubo mugende. Ye kennyini Mukama Katonda yeesoma n'agamba nti ate oluvannyuma nkakanyaza Falaawo omutima n'abagaana okugenda. Nsobola omukozesa ng'ekyokulabirako bannabyabufuzi abalinga ba parliamentarians ba Uganda ne ba politicians ba Uganda basobola okuyigirako, era abaliwo tebayigira ku Falaawo yamaliriza eggulu lyamugaana n'ettaka lyamugaana. Bafalaawo bali kuno kunzi tebabaziika, tebakala, tebavunda, mu ggulu tebagenda ne mu ttaka tebagenda. Kyali kibonerezo. Ekibonerezo ekyo bw'okigeza kuba bufuzi abedda bwe twasomako n'okigeza kuba mu abali wano, nkukakasa bulungi mwami Mpuuga ebyo by'olimba birimbe bajega. Omulembere guno ne generation mu nsi empya enkyukakyuka abantu gye baagala tebaagala mu balimba nga ggwe. Olaba obululu obuli e Wakiso, nga mu Wakiso Kampala gye babalira obululu kutali centers ne bakateeka Namboole ovugirawo eddakiika 5 bulemererwa okutuuka nti obwa diaspora bwe bunaatuuka. Mugazi ya nfuna yammwe olw'okuba nti mwe babasasula mwogera ebyekisiru naye ffe bemubuusa ffe bemubuulira twababuuka dda. Bwe kiba nga diaspora mujagala nyeronde ekyaddala ddala olunaku olulonda luba lumu. Lwaki olunaku olulonda bwe luggwa nga mukozesezza abo? Lwaki mwami Mathias Mpuuga ebbanga lyomaze mu parliament n'obuweereza bw'oyagala tukuyita ow'ekitiibwa ewa Kabaka tewawuliriza nti ebizibu byabwe si kulonda? Ebizibu byabwe kukubakolera amateeka agabakkiriza n'okudda wano mu nsi zaabwe obutayiganyizibwa bya bufuzi abo abatakkiriza nammwe nga mubaggalira buli kaseera n'okubalemeza ku mawanga batuuke kufiirayo. Lwaki temutereeza embeera eri mu Uganda ne bwe mufuga mpaka kufa kasita abantu baba beeyagala? Kubanga abantu basobola 1 million people, 45 million people of Uganda cannot all be presidents. Ekikulu mu ba diaspora kye baba banja si lunaku lwa kulonda. Ekyaddala si kwenyigira mu byakisiru okuggyako abammwe abaagenda, abaana bammwe abakuze ne bagenda batandika okulya ssente z'omu musolo bagule ebizimbe e Bulaaya nga be mwagala babawa obululu e Bulaaya. Wabula abaliyo tebakkiriza nti n'ekyo kyennyini kye mukola first government tebagikkiririzaamu eriwo mu bumenyi bw'amateeka kuba erumirizibwa obubbi, obulu bwalimu obubbi. Museveni president bw'agamba nti baamubba, ekyo kikwalifayinga akalulu konna okukanalufayinga naye n'avaako ne kaddibwamu. Wamuwulirako ng'agamba nti olw'okuba banziba nnyo sibikkiriza katukaddemu mpangula ennyo. N'olw'ensonga eyo Mathias Mpuuga by'oyogedde nze sirabyemu nsa, kyekyaddala nze siina kyendabyemu, siina kalungi n'akamu nze kendabye mu by'oyogedde. Bannadiaspora okulonda olunaku olwo olumu lwe bagenda okuba akalulu ensi ziri zoogeraageranyako zikuze ne bannabyabufuzi baazo tebalina mululu, tebali tribal, ebintu byabwe tebisinzira ku mwana waani. Bo balaba nga eggwanga lyabwe okula mwe basobola okubeera kuba olyako koolidde ne munno n'alyako. Ab'omu diaspora kye basinga okubanja mu ndowooza yange kubaterereza Uganda eggwanga lyabwe badde wadde beeyagalire bave ku mawanga gye bakokoola obubi bw'abazungu ng'ate n'abazungu basosoze ne bendyuwalinga obusosoze obw'ekika ekyawaggulu mwe ne babaweerezanga ssente ne mugula amamotoka okuwasa abakazi, okudda mu bwamalaaya n'okuzimba ebizimbe ebiwanvu bye muzimbye mu nkuyanja y'abanaku ababeetoolodde mu busiisira. Ekyo Mathias Mpuuga ndowooza ky'oyogedde. Kangende ku nsonga endala. Okyogedde lwatu n'oyogera nti gwe oyagala abasibe nabo batandika okulonda. Mazima ddala Mpuuga nkwewuunya. Abasibe b'amakomera ki? Obadde okimanyi nti wano mu Uganda bakwata abantu babasibira mu bifo ebitamanyiddwa? Kati polling station zigenda kubeera mmeka? Kuba waliwo ne babasiba ne tunoonya mu makomera nga tebaliyo. Wajja babasibira eyo oleeta nkola yakweteerawo before biri special wagenda kuva bululu bwe tutamanyi gye buva. Kubanga wano waliwo detention cells nga nabwo buduukulu ng'abantu babasibiramu ne bwe batabuulira abantu omuntu ne bamubuzaawo ne bamuteeka mu nnyumba y'omuntu ng'omuntu kunguluku sebo balya nkoko nga wansi mu basement makomera. Ebyo tubiwulira bannabyabufuzi batera obyogera nti babavuga ne babatwala mu bifo ebitamanyiddwa. So n'olwekyo bw'oleeta propose eyo oba otonzewo polling stations endala ezitamanyiddwa ezoogerebwanga n'abasibe abasibiddwayo tebamanyiddwa nga nazo tetumanyi wawe ziva, obululu butandika okuva ne mu bituli by'amayenje. Amayenje mugamanyi abaana abato ali okumpi akubuulire. E Masaka eyo twagendanga okwata ejjenje ekiro nga tuwulira likaabo osooka kuwulira sawundi omanye ejjenje lireekaana nnyo nga Mpuuga. Kati bwe limala okudda ku ngulu liva mu kituli. Bwe liva mu kituli twalina sitayiro bbiri ezikwata amayenje, waliwo ey'emisana n'ey'ekiro. Ey'ekiro wafunanga ekitaala n'ofuna ttooki
n'ogende wali ekituli ky'ejjenje kyewalabye emisana nga livuddeyo n'olikubamu teriraba ekitangaali ekingi bwe likanula amaaso bwe riti teriraba ng'okwata kiwedde. Sayiro y'okubiri ng'oddira mu kituli gye riri ng'oyiwayo amazzi mangi nga lyejjayo misana ttuku nga teriraba ng'okwata kiwedde. Mpuuga ye DP yammwe. Museveni yagiyiwamu amazzi ne muvaayo misana ttuku ne mwetunda. Ekiro abakubamu ekitangaala amaaso gaziba. Programu eno eyitibwa olunattawambwa temulumanya. Baabaziba ennyindo muli awo temukyawunyiriza. Essaawa yonna zibalindiridde era nga temujja mu kutusula kinnya. Kakati Mpuuga bw'ogamba nti n'amakomera gafuuka ebifo ebyokulonda. Bannayuganda abasibiddwa mu makomera lwaki tebateebwa ne balonda nga bali wabweru abaasibibwa obwereere? Lwaki oyagala balondere mu makomera? Are you trying to tell us that it is good to be in prisons? Lwaki President Museveni takitunulamu naawa olusonyiwa olw'omugundu abantu abangi nga ababbi bali wabweru abaddala abantu balamu bali mu makomera? Percentage na reducinga kisobola okukolebwa kuba ku semazingo ono kwe tusinzira okuweereza. Tuyina ensi ze tumanyi nga zo amakomera balinayo abasibe nga babiri batuuka n'ekiseera amakomera ne bagaggala. Kyogamba ezo ensi ziri ku mwezo oba ziri ku maazi. Why don't we, instead of proposing makomera bateekeyo amachi polling stations, lwaki to proposing government ekendeze kukusiba abantu basobole okulondera ebweru n'otunuulira? Fe abamu abalina entegeera enjawulo bwe tukutunuulira tukulabira ddala ng'oli mukufu oli mu kutwebajjagalira. Ate oyitiridde okwebajjagala kuba buli lw'ovaayo mu busaati obubumbwe kuseeki olina engeri gy'otufaananiramu nga ddala ojuuliriza ekitiibwa kyo eky'ebitaano bye walya. Kakati Mpuuga ffe situbikkiriza. Alternatively, the government should come out and release prisoners. You let them vote from wherever they were born or wherever they registered from. N'olw'ensonga eyo kyo nakyo kyolese kya busiru. Ekyaddala omuntu bw'atakitunulamu ayinza okulowooza nti otegeera nnyo ekitali kituufu. Ekyokulondera abantu mu makomera mukole kyakubajja mu makomera balonde n'abaana baabwe baddeyo ewaka. Abo be musibira obwereere oba otucreatingidde polling stations ewagenda okuva obulu bwe tutamanyi ng'abaana onsinga amakomera ge batakkiriza na kulambula. Mpuuga okimanyi bulungi musibye abantu naye ne be musiba abantu abagamba b'enganda zaabwe tebakkiriza balambula. Kakati munaamanya mutya nti nno yo obulwa ne ku bubbi obuli wano omusibe gwe bakuba wano emiggo ne bamukaka n'okwogera ebintu by'atalina kwogera agende mu kkooti ng'alina obukongovule babubiseeko ebijaketi baleme kubulaba bamukubye emiggo okumubonyaabonya. Singa akalulu katuuka ne babagamba nti bwe mutalonda gundi bwe mutalonda Mpuuga nga bwe twawulidde mbu ayagala kwesimbawo kuba president nga gwe yeewuuyo oyina abakutembeeta olw'okuba nti okkuse bakulya bakufateninga nga bw'olaawo ekiteekyo n'okiremesa okulinnyira ne kisanyuka nnyo nti nze bampadde ebisagazi bingi kumba okigezza osobole okirya naye bw'otyo bw'ofaanana kye kituufu. Kaakati bw'oteekawo ezo polling stations nga basobola n'okukera ku makya ne bagamba ku nsi eyabula demokulasi eno nti bwe mutolonda Mpuuga tetubawa mmere oba omuntu yenna ayagala ekiteeso ekyo kiyite. Waliwo omusibe golooza nti tagenda kutiikinga kankikuggyeyo eyo. Obubbi bw'obululu obukyasinze wano Museveni yavaayo jjo n'agamba nti n'aba-opposition balina obusobozi obubba. Kye kituufu nga gw'omu ku abo abaaleeta omuze gw'obubbi mu opposition. Era ndeewuunya nnyo yeebale Kyagulanyi kugoba ebyaddaladdala gwe ne bunno obwa simanya UDP biki buloko muli babbi ba bululu. Kituufu Museveni teyalimba lwakuba ate yawaayiramu omuntu omukyamu n'agamba nti baamubba akaluku bwa president oyo omwana ayagalwa akaaliru baakamuwa. Ababba obululu abatuufu babba member parliament nga naawe mwoli wayingira mu parliament ng'ekisinga obukulu osinga kulondesa baana ba secondary mu masomero g'oguze mu masente enzibe. Ekyo kye kituufu bannamasaka tubimanyi. Kakati bw'ogamba nti n'obuduukulu balonde ebyo by'otuwuddiisa situjja kubanga tukola ki tubikkiriza. Waliwo obwayiro bungi Mpuuga bw'ayogeddeko ng'obw'okulonda abakyala nti n'abakyala simanya equal representation omenyeemenya ebintu abantu bye babadde bakyasinza okubanga beesibako. Abakyala bano newankubadde abamu mubayigiriza obubbi nga munno gwe baabazaala naye Erwengo Namujju bwe baabakwatira ogw'obuyaayi. Naye abakyala babadde balungi nnyo mu buweereza boonoonekera eyo olw'okuba nti kimenya mateeka mu NRM obutalya nguzi. Abakyogera Kagabo ye yakyogera. Kagabo yagamba nti yali enguzi nga wanuupu n'ayagala ogizaayo ne bamugaa gavumenti tekola bwetyo. Waliwo olw'obonerezebwa olw'okuba nti ogaanye. Ate n'ebiseera ebisinga wajja abantu abaagala obuweereza
enguzi nebatomera bambi abasinga bajja tebagala kulya nguzi naye basanga ng'ebifo gye bakolera bwe bubuuthi obutongoze ng'enguzi gye olina okugirya yagalagana nga bw'otagirya bw'otafuna ssasi ekifo kivaamu ne sikandoze oyinza n'okumalira mu kkomera okakibwa okugirya olw'okubawo n'obulungi bwa famire yo baleme kutiisatiisa olw'abo abajega Museveni bayita kawukuumi parasites eziri mu gavumenti ebyo bye bituufu n'olwekyo nsaba kutegeezaako bwana Mathias Mpuuga nti ebyo byonna bye mukola era ne bye mwogezaako okubanga muleeta tetukkaaja nabyo ennongooserezaayo weerongoose gwe nga ggwe ekyokubiri kangende ku karakita mu kusembayo Mathias Mpuuga ebyaddala ddala tokyagibwako bujulizi oli musajja munyazi public bwetyo bwekulaba nga bw'okirabira ddala nti omutemi w'embizi ku kyalo aba amanyiddwa omutemi w'embizi bw'akola kampuni efumba emmere ku mikolo tebasobola mukkiriza ate kufumba mawuledi kubanga bamutebeeza okubanga enva ayinza okwongeramu omuzigo gw'embizi kakati gwe olinga omutemi w'embizi atasobola kufuna mulimo gwa kufumba ku mawuledi ebyaddala ddala abantu bakukyawa ekiteeso kyali badde nga kisobola okubanga kireetebwa omuntu naye gwe wayonooneka ne personality yo tekyalina busobozi busobola kuleeta abantu ne bakyesiga ekyaddala Mathias Mpuuga tolina kyosobola kuleeta abana abantu ne bakwesiga kyekituufu ne bwali badde ng'ekiteeso kyoleesa abakadde oba abatasobodde kukirabirawo basobola okulaba nga alimu amagezi tokyagibwako obujulizi wummuza engalabiyo wagamba oyina emmwanyi genda ologe emmwanyi ekirungi weetaba mukuzawo cooperative mujja kutunda emmwanyi ofune ekigulira abaana bo eddiba oba okifune ekigulira emizeejo ng'egy'obwenzi tugikumanyiiko bagikwatiramu emabega tukubulira ebigambo bino okitegere nti tubimanyi akaseera konna Mathias Mpuuga k'omaze toyinaawo obusobozi bantu bwe basobola kukulabamu yadde ebikolwa by'olaze okwefuula ekisooka toyinaawo oyimiridde UID wavaayo mu DP novaayo n'obeera ne Besigye olinga atambulirako ekisiraani nga buli w'obeera waggwa so buli kyoyingiramu bw'ojja abakkiririza mu buwangwa n'ennono saako n'entegera y'ebyobufuzi ey'ensibuko mwe tuvanga naawe oli musajja muganda weetaaga kwambulula ate genda e Masaka eyo munnabajuzi so buli kiteeso ky'oleeta tetukirabamu makulu ekyokubiri gwe kennyini mu byafaayo byo olabiddwako mu sikandoozi z'obunyazi nga n'esembyeyo wajeegaana so tosobola kubanga okyalimu ensa byebyaddala tosobola kutusomesa nga bw'oyogedde mbwe ebyobufuzi eby'ekikulu gwe tosobola kutusomesa byabufuzi bya kikulu olaba akantu akatono ng'okwetondera bannansi ku supu waabwe gwe wawuuta kaakulema munsaasire olaba wawuuta supu wa bannansi n'ogaana okwetonda ate kati ani asobola okukwesiga ku kintu kyonna n'olwekyo enfaananayo ne banno bwe mutembeeta nja kusembyayo gwe ekyokweyagaliza obwa pulezidenti bw'otunula mu kamera ng'oyisa bannamawulire olw'okuba nti profession yaffe mwagifuula y'abaavu kyova olaba ffe abateeguya situjja mu bipress conference byo obayita n'olabika ng'osibye feesi essanyu lyakubula nti olw'okuba nti twakutegeera oyita abantu n'ogamba mbu nja kuyogera ne banywanyi bange abo bandabamu obusobozi badde sinasekako mu program evuga azesa ebyaddala tolina kyoli Mathias Mpuuga tosobola tolina kituufu kyoli tosobola kweyogerako mbwa nti bwe mwandabye obusobozi bwange tebukubaganyako tolina busobozi bwakoma akatono ke walina amasannyalaze ga Bobi Wine agakuyamba okukafuna tokyasobola kukazza ebyaddala tewakyaliwo akulabamu busobozi Mathias Mpuuga teweerimba okwo kulinga kwesoma mu lulimi lwa ghetto mu lulimi nali nkyasoma twakuyitanga weepalawudisa ekyaddala weeyogerako kyotali era kyotasobola kuba naye waali badde waali kibadde mu biseera by'omu maaso wakyonoona tekikyasoboka n'olw'ensonga eyo mu nsonga esembayo naawe kennyininyini aleese ekiteeso tokyagibwako obujulizi weesiiga amasavu g'embizi abasiraamu abalinawo mu byobufuzi tebakyasobola kusemberera kyekituufu waggwako akaseerako wakakozesa bubi zaakusooka kaakati zaakuva nnyuma wasooka kuseka kaakati zikusanze gwe Mathias Mpuuga n'ebikolwa byo n'olwekyo nkutegeezaako nti wummula kakkanya engalabiyo genda mu kyalo ebyo biwummule bwe binaayita bijja kuyita olw'okuba nti mwamalirira okubanga eggwanga lyaffe mulimwa ekyenyi
nga mulisobya kakati alimu ku nkota ekyenyi ng'ekyenyi mwakimwa mabega omuntu bw'alitunulira teyeekakasa ligenda maaso oba lidda mabega kubanga kinyozi omubi nga mpuuga ye kinyozi addira ensala y'ekyenyi ate n'agisala ku nkoona ne weebuuza bw'abeera kinyozi oyo asaze ate ebisalibwa mu kyenyi ng'abisaze ku nkoona weebuuza aba abuzaabuza mu nkola ewaffe tukimanyi nti omuntu atambula livansi abeera ddala musezi bw'otyo bw'okoze nga zaakusanga ate tokyalina ngeri gye weekubako ne bw'onaaleeta ebyo okulaga nti you are pro people wakyonoona kyaggwa kyafa. Njagala okubategeezaako bannayuganda mwenna nga mmaliriza tumweyambe saaviisi za Ssenga Mukooki ali ku 75026000. Nsaba muyambibweko mwe abalina appointments ezitatuuka mu nkola ey'ekinansi yajja kubayamba naye ate era abalina obufumbo obutaggala nga buganye abaagala okufumbiza abaana bammwe ku basajja abategeera ebyajja bikuyamba. Ne bw'oba weetaaga enzijanjaba ey'eddagala erikwateko n'omukono ogw'omukisa asobola oddikutuusaako ne bwe liba lya mwana muto omwana wo n'akula n'ataba na kisiraani nga kyabannabyabufuzi abasinga bendaba ab'omu Uganda. Sitaani akola ebintu ebifaanana ebya Katonda. Bampuuga bano kirabika abakozesa sitaani mukuukutivu obalabira ddala nkola ey'akagologoosi nga akawaliwo akazinisa emabega era we batudde tolowooza nti we batula mu butebe obwo balina mirembe ekyaddala bali kwotipuleeti sente muzirye naye mujja kuzeeriira bampuuga. Emyaka egyo gye mutuusemu egy'okugaggawala naye mugaggawadde bubi mwali badde mwenyigira mu by'obulimu ne mubaako ebintu bye muganyula ensi eno newankubadde nga yayonooneka tubasuubiza nti ekyaddala Mathias Mpuuga eggwanga Uganda lyafuna ddomu terikyanoonya tetukyalinga bamulekwa omukulembeze asobola okutuderivalinga nga Musa ne tumukwasa omuggo n'atema ekkubo watali kkubo twamufuna dda nga yoyo yennyini akulembera ekiwayimu odduka mwoke ennyini modduka ow'ekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu. Tuyina essuubi nga bwe tumugeraageranya ku bire lyanga mmwe temuyina yadde we musobola mukwata yadde 10%. N'olwekyo ffe twawummula obusobozi bwaffe n'obwagazi bwaffe ne tubuwummuza mu busobozi bwa Kyagulanyi twabata. Kyekituufu yeyo kaaliwo okuwakanya status ate nga ffe tusobola kutuula kuba president bwakulemberamu ffe twagala ensi eteredde omuli structures eziwagira buli muntu okuba kyasobola okuba to be who we want to be or to be who we can be bwe tukikyusa mu luzungu bwekito bwe kiri. Yenze Kanka Kapita programu eyitibwa Olunattawambwa Lumuziba Nnyindo omukutu guyitibwa Media Choice Telefina. Tulinako programs nyingi era tugenda tukola enkyukakyuka. Mwebala abatuta obubaka bwaffe obw'okwetonda eri Ssaabasajja Kabaka ku nsobi ze twakola mu buweereza nga tukyalina omugenzi Tamale Mirundi Senior ku lulwe naffe abaweereza ebyayogerwa ne binyiiza Kabaka ng'omuntu twabyetonze saako n'amaka ge twabyetonze ate era ntusaba ekisonyiwo olw'ezo ensobi kubanga eyabyogera Yesu aba yabyogera naye naffe abannannyini mikutu kwe yabyogera tuba twabisaasaanya gutuvunaanibwa okwenkanankana eyabyogera. N'olwekyo mutusonyiwanga bwe tuba tukoze ensobi tukolera ku 7028855959. Osobola n'okungulirayo ku tuzzi n'ogamba omusajja oyo ayogera osobola n'okungulirayo akasuuti nenema kwambala t-shirt zimbwe kussa ekinga eyampuuga nensobola okwebeereramu ng'abalala. Enamba y'essimu eyo mujja kuyitako okutuwa obubaka obw'enkizo. Ku mulundi guno mbasiibudde n'abalaba mu programu endala.